Nemba gamba kati sigenda kola ki kukkiriza ebyo mulange nange nange. Kati oluvannyuma lw'okulemererwa okuleeta Rema mutegedde kuba nategeddeko Rema takyazze. Oluvannyuma lw'okulemererwa okuleeta Rema bataddewo battle eya Cindy ne Sheebah. Era Cindy abadde alinda contract esayiningibwe asayininze leero bakole battle awo wennyini mu kifo kati bino babuzaabuza mbu Cindy naye abuukinze. It's a battle for Sheebah and Cindy. Nenze nga being paid by Victoria University. Being paid by Mr. Muganga era n'abayimbi bonna abagenda okuyimba bonna abayimbi abagenda okuyimba Kololo bali paid by Victoria University. But for me nganza akola concert mukimanyi nti omuyimbi akola concert asasula bayimbi nenze siganya bayimbi bagende balye sente bayimbe bo balina budget otegeera egenda okola ki okulanga bangambye nze ngenda kusalwa ngenda kufiirwa nzijeyo naye nga nze nasooka okulanga otegeera zisufuddeeyo mu kufiirwa naye nsazeewo kustinga ku kyenayogera mu 15 ndi mu Lugogo. Mr. Muyanga nkimanyi alina family ye Canada abaweerera abaana bali bulungi naffe tulina families wano naffe tulina responsibilities okitegeera basazeewo nze banyikirize nganze olwokugaana okujjayo date yange bakole be baagala abayimbi basayininge sente bagende bazirye nategeddeko nti first lady ye mugenyi omukulu it's a graduation for Victoria University bo balina buli kimu bateekeyo bye baagala naye nze ekyange gye kiringa 15 nze nesiza abantu benzize nga mpita a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, Megatron Koli tugamba ntino bera ngo subscribing, liking, atoberenga o sharing. That is DJ Michael for you. Asimusanyufu eri Cindy ne Sheebah no mutegesi w'ekivulu kyebategeka ye mukulu Cindy alaga nti ye ayagala kubonereza Sheebah we yategese wategese mbu bali wali Kololo naye nga information yaliwo kiri nti waliwo omunene abantu bano batwemodoleddeko bano nga bwayogedde ando yavuddeyo mu nga mukamba okukira omususa mbukatwawula abakyala ku baana abawala nze nno nakitegeera nali ngenda kukugamba wano ganja ne ngamba olaba bagayi bano nze kasandalaba Sheebah nga yeeyogeza mbu atadde kwani ku mike ekivulu bw'akitadde Kololo yali agenda yitaba mbeka out of the blue otadde ekivulu ekololo kakati omuntu yabategese wa Victoria University jukira nti omukulu naye yayingira oba promoter omukulu tubadde era tumulaba nnyo nga yeekulubeseza nnyo n'abayimbi bw'abeewesa sikaala yasookera ku Bad Black namugaa tumuleese alina fugundi y'amaanyi Bad Black kaapike kino osege kakati n'aleeta Sheebah mu nga influencer awo jajja ikyuli awo mulemirembe yamuleeta naye mbw asome ne bamubuuza mu bantu bonna lwaki Sheebah ono Cindy baali bamufuna ddanga bamulina ositegeera so abadde ali so strategic era twamulabako ne mu comedy star ng'akuba alien skin sente abadde nnyo mbayimbi so kakati embeera eno tetugyewuunya nnyo kuba nalaba ekigundi Cindy ejjo ng'ayogeza Sebomaala nze nabuukinze ayogeza obuyinza obwadnamaddala alina sente ayogere ngamba kino ekivulu Cindy amaze ndowooza emyaka nga gumu n'ekitundu taleeta luyimba ali mu sabatiko yasemba okufulumya oluyimba oba yali eggaye bamwita galowel tokwatako naye nga sente amaanyi gayogeza mu nsimbi alina sente akole nze nabuukinze zo sente bazibawadde bazirina nnyingi baga bannange gwe tosabye bato mu lukwesikwesi nagamba gimusabe eyalayiva abakazi nagamba Kololo munene bw'aba awulira ng'asobola nze nja kuba mbyange naye abeera embibi naye gundi akyatutte mwannyinaze Micheal yamuzize dda bannange ate anaamuliisa muko ngamba muko nyamba ompe omwanyo eyali amusaba naye agati n'omukubira essimu takwata amutuziriridde Micheal jangu otwale mwannyinaze oba atwale Namutebi bannange tumuwe Namutebi faatumu
amutwalire ddala naye n'amutwala munyiivu agamba bamusuuza ekigaati ate kasita nawulira nti Michael olaba omwana abakyala mweyisa bubi nnyo amba nyina obwedde obusungu obwettumbizi abakyala kimiyisa bubi nnyo koolabe omukyala nno yakubisa bikolwa bannaye Michael musajja mukambwe Michael musajja yensonga lwaki yagambye nti agenda beera nga alekayo ekivulu kye right now Michael oyinza omusanga obukadde 10 bumuli mu nsawo ayina abagagga yagambye yakateekamu obukadde 207 yabutaddewa mu kivulu kye ekyerugogo naye omwana Michael era n'agamba bannaye ssente zange tezisobola kufa toge Michael nno bw'aba alina kyabala ayinza n'okukaaba mbobodde amaziga bwe gaagala omuyitamu okimanyi nti Michael twa nti bana big 3 tubadde tugiyina naye Michael ndowooza yasinza obbakolamu ssente promoto yaleeta ate bapromota bapya ani yali amanyi big era nga bwe yabalira Kamili big era n'ali mu kivulu kye mupya yamubalidde bana abaana abapya tubaleeta mubakuba enkokola bapromota mwagala ki omusajja ono wa Victoria University ali mu gavumenti era ngaawe twava nitubabuuliraana ebintu bya alien skin back then ebintu ebyo bapromota babala emizannyo gyabwe nga gyakuyitawo buyisi ate bo balipira ekola efuna etambula ate ekintu ekyo manyi bulungi nnyo nti Sheebah Eddie Kenzo ono bakiinamu omukono kintu ekyo kiri mu federation and I think oba gundi kuba ekintu kyotokkiririzaamu lwaki weetwala kanja bano abantu sindi okugenda mu federation kola olunaku ndowooza lwe baavaayo nga bakkiriziganyiza ekivulu kye meeting yatuulako olwo sente n'azifunako olwo n'ebiggwako olwo n'avaayo nga nabiwulidde naye ebintu byabe byonna saabikiririzaamu saabitegedde abantu bano babala emizannyo out of the blue gundi n'avaayo ono omwana fiina masannyalaze n'akomawo mu kampu ye eyawuma apike bulungi ekyo omanyi ye ayagala awali ssente ayagala obukulu n'awali ssente newe yaleeta omusajja era ono yagambye ekifo kyo nga bwe wakisanga wakireka tekiwumbangako tumuwaana omutima omulungi tandikirawo kola emirimu omukyala yanoba yeesunguusudde akomye ewa bbaawe ono ali akinyama ekitanda baleete kipya bannange nkusiikire ku lugi lwa nkoko ŋŋanda omize ku malusu otemeza keyeeyo naye olaba abasajja bano nti buli ewali akavuyo ate obalabawo ssente nsimbi era bwe baakola nze okusinziira bwe ntaputa ebintu ekivulu ndowooza wekyalangirirwa ono n'asooka neyeteekesaayo nga 15 jjukira sindi yali yasaba dda bato Sheebah mu kumusaba bato n'agamba nti kakati Lema bw'aba aganye nga bwe gabungeesebwa nti nedda se kubungeesebwa Lema we Nigeria yabadde ajja ssente ne zigaana Lubemba abasajja abo balaba Lema we Nigeria babadde bamuleeta mu kivulu kya Sheebah festival abeerewo babadde bamuleeta nga ye kati nga bamuleetanga ye era nga bamuleeta mu kifo kyekimu kololo Sheebah dde eno noonadde eno Sheebah agenda okwogera ebintu ebyo mbw aleeta nga Lema agaanye ensongola ki abakulu baatyoga twankiwa tusobola okufuna ssente zennyini tuve mu bintu by'omuzannyo nga tukoze ssente kaakati olwagenda bagaa kale Sheebah sooka ojje ne bamuyita najja ye n'agamba ekikulu kya ssente jjukira okuva yava ewa Jeff ssente akola naye si ze ziri zennyini yabadde yeekulubeesezo n'omukulu oyo wa Victoria okitegeera era ndowooza yomu kubaabala ebintu bino baga kati Lema bw'aba agaanye muntu kigwe ayinza okuteeka mu vibe ate nga yaddala bati twagala ssente za ddala zino gundi yali agenda okukola ssente ono omwana Abitex ekibiina ky'Ababitex ekyo senga baakwata ono omwana ono ani alien skin aka akajanja akaaliwo n'ettijjukano ne mumusuula wali ekkololo awo omuntu yandibadde awo ne mumusuula awo ekkololo muganda wa era kano ka Freedom City Freedom City kyova olaba bagezaako nnyo okulabika nti bapushinga Nkwakyo festival of which yegenda kubeera y'amaanyi nnyo yegenda okubeera peak
oba naye no genkuwa waggulu gempa abantu abali ku Megatron eyamutegeka ali ku bunkenke mbw'omukulu kye yeekola mu kuyiwa obivulu by'abantu n'okuvumaavuma mbw'omukulu ono ye ye bw'aba asazeewo decision yebayiye nkugambye tewawulidde luno lugundi didi lwamutumanga nga lumutuma naye atuma kyokka nga lwe lwali lukamaalu lumutuma atuma mbw'omukulu ekigambo kye bw'aba akyogedde toteekako kikyo kyakubi mbuye bw'otumya Rolex ey'ejjirimu yayagala y'abiri nga kuuma akugamba nze njagala y'abiri nze kati akakajja akamu gwe koolya nze kasobola muzibu kati promota ali mu kutyaga Mukama Katonda tusaba tusaasire tutuuke bulungi ku Nkwakyo Festival tukole kuba kati baawukanenga mabina ate okumanya ali yene mugezi wangambye mbu yavuddeyo n'agayinza n'okuva mu industry tayagala akamanye yabadde ku live okwo n'aganja kuba ku mwaka guno gujja kuggwako mbeesonyiwe fuukereje oba mu abampika njokuba esonyiwamu wagawaga ate ekiriwo bano bapromota alien skin era yabasobola bapromota be Kampala Uganda nga bajoga nti bo bamanyi abayimbi bayina Yanga Mulo yagambye kuba badde ku live ne Yanga Mulo n'agamba abo bankozesa ate bwe namala okulayika nti nange mbazoleya ne bansuulawo tebaddamu kuntegeka kivulu kyonna alien skin yenkola ganja okumanya bapromota abo babi alaba story ya Clever J gye twaleeta wano abali ku Megatron bannaye mulya bulungi kyemulya kye bayita bufwe kasomyo kagumba kamiiti balya ku mmere y'omuttaka balya ku gundi webalya kwene ey'abazungu ey'okwemodola information okimanyi nti kati bamanyi nnyo gye babeereyo mu buti kugambye kati balina mukwano gwabwe linda Namutebi Fatuma J naye mukole ekintu ekyo ne bannammwe mubazigirire befudde abagezi eyo gye bali bagaba information ku information kakati twaleeta wano story ya Clever J Clever J abasinga okumusaba bano bapromota bagenda bamutegeka Sudaani eyo Sudan jukira yaliko ate ye nga tatunulidde ssente atunulidde feemu kasaabamu n'obutambuza bamuvuga ayina mwaka motoka atambula alya bulungi asula bulungi bwasula nti mwaza apartment ezo omukulu bamutegeka Sudaani awo bamutegeka Sudaani promota amala okukola ssente amuddukako promota owulira agenda okukubira lukwaga essimu lukwagwa mugamba katubiteeseko mu parliament ate no n'ekirala ekyasuula ennyo Clever J ne kimukubira ddala ennume y'ekigo Clever J bwe yali akola music we yali ku peak nga yakuba Kampala Uganda wano ye yali writer ye yali producer ye yali omuyimbi nga tava mu studio yalina manager we nga bamuyita Chiwa nga yagenda ku radio Chiwa nga yatambula ku TV stations nti mukube ennyimba z'omuyimbi wange kakati ng'abayimbi nga gundi Clever J bapresenta b'ama TV n'aba radio bamusanga mu bivulu ng'ebyaddala realistically tabamanyi tabalabangako kuba ye yasimbanga mu studio bw'awandiika ennyimba agenda okuvaayo ng'azze ku kivulu nga manager we Chiwa yabikuttedde okitegeera kakati ng'omuyimbi tugeze nga presenta nga bw'anajja nga Kawalya Isaac Case ebiseera ebyo radio zaakolanga nnyo ng'ajja nga yeeyogereza ku Clever J nga mugamba mukulu gwani oli ye ng'alirabanga ezzalawo kakati ne bamusibira ekikookolo bapresenta ba TV n'ab'amarediyo Clever J bwe yayawukana ne manager oyo Chiwa eyali atambulanga ku ground Clever J buli gye yatwalanga ennyimba ze ku TV station ne radio gun stations ez'enjawulo bagamba omukulu tukyamagaza watweragirangako abagamba nange nze nabanga busy nga sibategeera era gwe gusoose okukulaba era bw'atyo Clever J bwe yagwa tebakuba nnyimba kyemmanyi bannayuganda tebasonyiwa omuntu alya emmere eyeejaga naawoza kangisuleko olumonde kangiteekeko oluyina tyoboza akafuula entula ennyama yonna neyeetala kangisibeko akawo omuntu eyeejagira kanteekeko olugreens oba sirye lusiiki omuntu bw'atyo okimanyi nti ebulamuko kakacumbaali omuntu oyo yeejagira emmere ani atunda akaziga akaganda bakasuulemu kinyoobwa muno nze kinyoobwa nkiriramu kakejje omulya mmere si mwangu mumugende mpola emmere muzibu nnyo
neso katulabe ekivulu kino gye kinaakuma oli tiimu ani? Nze ndi tiimu DJ Michael. Nange ndi tiimu King Michael. King Michael yatandika okulanga erinja lingizaayo nanja lingizaayo naye njagala bawagire Michael. Mujje yafukamira n'ofukamira banange mu mpagire. Nange ngenda kubeera wano. Musajja watu yatalaaga ebivulu byonna. Era ebbanga lyonna lya mwaka mulamba ayayaana. Lwaki mumuyisa muti? Lwaki muyisaamu amaaso mukaabya abantu mubaleeta entondo? Ekimala kimala. Mwete musobola afuna deeti ndala. Omuntu lwaki okuba n'obonereza bw'oti? Ekivulu kyo kiri wakati mu ttogero ly'ebivulu. Simanyi nakumanya. Awo wennyini gravity yagenda okusookawo. Oba zigenda obbeera nnaku z'omwezi nga mmeka nga 2. Ng'omwezi gutandika. Okitegeera nga 15 alyoka ajje kyokka ate agenda kuba abagagga bayize omuze ate bakyalanga ebivulu bya tebananga abantu nga tebala mbwe kibekololaawo okimanyi nti ebivulu ebategeka ekololaawo ekitone nnyo mbwe abantu bebafunawo omuntu osanga ategesewo gupaati gwe alina abantu emitwalo gye 6 ali awo yeekola bintu nga teyalanze. Waliwo wane emmotoka zaago ndi reesi yabaddeyo wiiki ewedde nga wali emmotoka ganja olaba kololo oyo muvugo oweetooloole booti nga yonna waliyo mmotoka wagiwulira bagiranzeewo abasubalu tebalanga mwe bali abalina ssente zaabwe bantu bagenda ne balya naye nze kyemmanyi just balina numbers kuba ezo numbers nnyingi nnyo emitwalo 6 abantu baba awantu awo numbers nnyingi nze kyemmanyi biba bya VIP era babaawo 10,000 zaabwe nga 3 kuba goteeberezaamu Subaru nga zipaakinze 10,000 zaali nnyingi. Abo abantu balina minority batono naye balangirawa bemanyi bagamba oba balina platforms zaabwe. Dani Mugula yayimba oluyimba n'agamba abagagga be babintumye ka statement ke yakola balina ne group ezaabwe z'ebinywi balina WhatsApp groups nga zirimu abantu 2 nga omulala alina erimu abantu 5 bo tebeetaaga numbers nnyingi era ekivulu kya Muhangi tobasange no ku bintu by'abanaku mbu yatadde ku Facebook n'ateekayo ekivulu kya Muhangi si kye kivulo kya down kyabadde ne namba ne wabaddeyo abantu nga balina ssente z'abantu 10,000. Omuchina agenda kungoba ku Facebook nze ate nkyanyiga Facebook mu bantu oba okyali awo obukyunguli bwegadanga bannange ngenda kukola nkoleeyo sanze bintu byakwegadanga nga mbirabye obubeera mu bantu omusajja avulenzi ogyeyo essimu nali n'omwana njigyeyo essimu mba naakakiriramu enzingulula nga 2 ate no butandikirawo